abasuubuzi abakolera ku kkubo eridda Mityana mu tawuni okuli Bulaga, Bulenga, Busega n'ebitundu ebirala bakedde mu Nkyukwe n'ennaku oluvannyuma lwa UNRA n'okwegatta wamu ne KCCA ne bajja nga basenda bu kioskisi obuli ebbali ku makubo ago. Bano we basendedde bizinesi zaabwe kitegeerekese nti babadde baawoningibwa dda okubeera nga bava ku kkubo babeere nga bizinesi bazongerayo n'okuzifunira watuufu we zirina okulaga. Bino biguddewo nkya ya leero ng'ekitongole ekya Uganda National Roads Authority ekivunaanyizibwa ku by'enguudo kikedde n'ebimotoka ebitiiya okugenda nga basitula obuyumba abantu mwe badde bakolera ku kkubo eryo kamu ku kamu. Abatuuze n'abakulembeze mu kitundu kino bavumiridde nnyo ekikolwa UNRA kyekoze era nga beeraliikirivu nnyo ku kiki bazzaako mu kaseera kano. Siya Museveni, siya Kyagulanyi, siya Besigye. Besigye senga lyise nga abeere luzira. Nenu dawa n'okola ebintu bye. Olina mundu olwaleero, newe olunaku olumu, olaba Kana abeera mu kkomera. Wano waliwo Kana ali wano. Akomani okumenya. Abantu bano bemoononedde bizinesi zaabwe, musuubire nti nno tebalina walala bagenda kufunira kyakulya. Kati musuubire nti no bagenda kudda mu mirimu emirala. Bayinza okugira mu mayumba gammwe eyo. Temubeewuunya nnyo abantu bano bemoononedde bizinesi zaabwe ogamba muno balinawo emirimu emirala gye bagenda okukola. Ayinza okukakkana ng'agendedde mu nsabo yo oba mu waletiyo. Amaani waawo wano tuboonoonedde ebintu era wano wonna twabalaga nga mita twazijjayo nga ziweze nga ziri mita 15 ate bwe bazze bamenya bumenya bino kitegeeza nti ebiseera ebisinga tebamaze tulabula bayisanga muntu musembereyo naye UNRA we yabeerangawo yatugamba nti owa mita 15 sigala nga twetereeza mu mita 15 naye kali ku ssaawa ya leero ebintu bibyo byonna byonna bagenda bamenya bumenya tebamala kugamba abantu nti obapima mita bwe zityo. Segirinya Dennis yakusekidde eggulire lino ku lwa MRU TV. Emotoka yiye.